eno yesawa yaffe eya program Kaluma Nywera. Tutunuulira amawulire okwetooloola ensi yonna ne tunoonya Kaluma Nywera wawaavudde. Okay, butereevu omulungi aliko Impact FM radio Lwasa Mayinja nkwaniriza osibyeta ssebo osibyeta ennyamula te tuli ffenna budde bwa program Kaluma Nywera nga bulijjo omulangira Kalimagegage. Program eno jike twogera ku nsonga ezigenda okuba nti ziriwo mu ggwanga oba ezibaddewo era nga bulijjo nsooka niko ku mawulire ag'enjawulo n'ogategeera agabaddewo wano wali nate ne tulaba Kaluma Nywera waava mu bintu ebitali bimu ku nsonga ezo ez'essimba ne tugamba nti nno tuddeyo ne tubikkula ebitabo ebyafaayo tulaba nti obuvo n'obuddo obw'ensonga ezigera mu maaso ezirese okuba nti waliwo kye bayita embirabanye oba Kaluma Nywera. N'olw'ensonga eyo nzikiriza tanekeko okusemazinga Africa wano that is mu ggwanga erimu eggwanga erya Niger. Munnaffe atuuliriza eggwanga erya Amerika lyakkiriza okugjayo abasirikale baalyo abasukka mu 100 olulambirira okuva mu Niger oluvannyuma lw'okuba nti omunange eggwanga lino lyavuddeyo ne bagamba nti noke kyetugenda okukola mubeere nga musimu ebintu byamubere nga mugenda bakibagamba ddala kino naye era abantu badde basobola okwekalakaasa mu ggwanga lino eddwanga erya Niger nga bagamba nti no bannaye mufulume mugende mwe Abamerika mmwe. Kakati wetwogerera munnaffe atuuliriza oba kino wekijjidde nga eggwanga erya Niger lyatandise okuba nti yo likolagana n'Abarussia era nga Abarussia batandise okuba nti nabo bateekawo kye bayita batraininga nga bwe bakola mu ggwanga erya Mali ne Burkina Faso nabo bagamba nti noke naffe katubawe training eyo era Niger egenda maaso okuba nti training okuva mu ggwanga erya Russia era kati Russia ekubye gudi kudde. Okusinza ku Secretary of State amayiddwa nga Kurt Campbell yakkiriza naga nti n'ebyaddala bakkiriza bennyini okujja amagye gaabwe mu meeting yaddemu mu kibuga Washington naga nti no bakkiriza badde Prime Minister w'eggwanga lino erimayiddwa nga erya Niger amayiddwa nga Ali Mahmani Lamine Zein ne bakkiriza naga nti batuuse ku ntegeeragana kati okuba nti abantu bava mu ggwanga lino era bakkiriza n'okukkiriza nti nno abakungu b'eggwanga erya Amerika bajja kujja munaku nti nnyo mu kibuga ekimayiddwa nga Niamey ekya Niger okulaba nti nno bakola batya bakola kye bayita orderly withdraw ey'abasirikale baye bano mu mbeera bw'etyo. Akati otwogerera kyeka nti no wiiki eno yo yake etuuse abakungu balina okuba nti bajja ebintu binga bibangwire batyo era eggwanga erya Amerika lyagambye nti nno tewaliwo kye bayita public announcement yadde bakoze era tewabaddewo time nagyali bata settings ey'okugjayo abasirikale baabwe naye Niger nga bw'okimanyi emunango yoyo yavuddeyo nega nti no kimala yakowa Abafalansa nekowa Abamerika era naga nno ekyabaleeta wano kyali kyakuba nti mulwanyisa obutujju mu West Africa nekyeka nti ate munange obutujju eka bubalemye okulwanyisa era bajja eggwanga erya Amerika lyazimba base ey'amagye mu kibuga ekimayiddwa nga Agadez kusiringiza $1 obukadde 10 oba $1 okulaba nti nno esinziiraawo okusitula obunyonyi bwa drone obw'enjawulo ogenda gye bagenza okuba nti bagenda so bazimba no mu Niger ennene bw'ekyo. Secretary of State w'eggwanga erya Amerika ye Anthony Blinken mu mwezi gwali gwa kusatu omwaka oguwedde 2023 yasooka omu ku abo bakungu abanene okuva mu ggwanga erya Amerika okukyalirawo ku Niger era n'ava n'agamba nti bali bagenda kuteekawo enkola eraga nti no bayamba eggwanga lino mu byenfuna n'ebyobusuubula nongwali nga bali baavu nnyo ddala era ng'ekikulu kyali nti yali ayagala obeera enkolagana ey'amaanyi wakati we ne President amayiddwa nga Mohamed Bazoum ono era akolagana nnyo ne bano amawanga gano aga Bulaaya wamu ne Amerika naye emyezi gyayitawo ena gyokka ng'ono amaze okuba nti avaayo Bazoum nange n'agobebwa era mu kugobebwa naga nti tosana kuba President gwange ne Niger amagye munene gamuwamba ne gamujja ku kye bayita obukulembeze. Kakati embeera bwetyo yatambula era wamala okuwamba amagye ne gasooka galangira Obufalansa ne gabalangira nga gali open obunanfuusi balina n'okuba babadde banyonyota eggwanga lino era ne bagamba n'okugamba nti enkolagana yaabwe n'eggwanga erya Amerika nayo ekakuba nti esazibwamu. So President Joe Biden wamu president w'obukulembeze bwe bo baali baganye munango okuba nti basirika ku nsonga eno era nga bo bavaayo nga buli kaseera bagamba nti Bazoum alina okuddizibwa ku bukulembeze sakita ati abamagye sibe n'okuba nti bafuga eggwanga lino naye bano baagaana. Akati amagye go agamayiddwa abasirikale ba Russia
n'amagye gaabwe gatuuka mune mu ggwanga erimedanga erya Niger era badeeta ne kibayita air defense system ezibijja bayambako okwata ebizuka n'ebikompola okuba babakuuma mu bwengula ne bata n'ebintu ebyo ebyokukozesa omuli emmundu omuli amasasi omuli ebikozesebwa oluvannyuma lw'okuba nti kati aliko nga president eyakola kye yawamba amanyiddwa nga General Abdurrahman Tiani wamu ne president wa Russia amanyiddwa nga Vladimir Putin batuuka ku ntegeragana eyo munange atuwuliriza akati ejje lino erimanyiddwa nga erya Niger wetwogerera omwezi ogwedde bafulumiza n'ekiwandiiko ku TV eggwanga ne bagamba nti nno mu butongole ababadde bakimanyi n'abantu bonna mu ggwanga ne Niger bamenyewo kibayita enkwatagana yaabwe n'endagaano zonna ze basayininga n'eggwanga erya Amerika okutandika n'embagirawo kitegeeza nti nno zonna ziba now and void naye badiplomats bagamba nti obukulembeze buno obwa Niger bwasinze mu bubaka obw'enjawulo eri eggwanga erya Amerika abamu nga bagamba nti balinda okuba nti bakonfaminga information eno naye nga bakyali mu konfaminga abantu bo bajye ku street nga bagamba Omumerika ekimala parking ebibyo bva wano dduka genda misinde nga tunamba temunaye kuba nti twekyusa mu mbeera bwetyo kale nno ebiva ku Semazinga Africa wano ebikwatagana ku ggwanga eryo era Niger ne bakyerupe abagenda okuba munange bawamba eggwanga lino ne balifuga lwansi lw'ekifubuzi bw'amatwale kaseera katuuse okuba ne bakola ki bagobebwa okuba nti bavaawo kale nkujjayo munaffe atuliza nkutuleko nate mu ggwanga limanyiddwa nga erya Amerika ekiriyo muganda wange atuuliriza ekiriyo omusajja omu ku abagagga bayunyonkondo abafuga ensi eno kwe tuli kutuwangaalira nannyini Tesla company ekola emmotoka zino ez'amasannyalaze nannyini SpaceX company ekola ebizungirizi ebitwala abantu ku mwezi n'agamba nti bigeza okuba birambula era amanyiddwa nga Elon Musk avuddeyo n'atunya ku nsonga n'agamba nti nno kyennyamiza nnyo abadde ogera ku lutalo olwabaddewo oba okuwanyisiganya ebyokulwanyisa n'okkuba okaddewo wakati wa Isiraeli n'eggwanga erya Iran n'agamba nti nno kyennyamiza nnyo nnyini ddala nti nno okubwatuka oba strikes ezabaddewo nga bakwasuka ebizuka oba missiles ku airbase ya Iran nga bakikola ekyo West Jerusalem oba giyite Israeli nga yekikola kyewuunyisa nti badde bakozesa ssente ezaffe Abamerika ate era ne basanyawo ssente zaffe kubanga balumbye ennyonyi oba jets ezakolebwa Omumerika ne zitundibwa that is eri gavumenti eno eya Iran mu biseera bya Cold War akati munnanga atuuliriza bironge badde bwe bityo okusa ku information of course etambula evana wali strike egenda okubeera weno Iran okuba nti munnange erumbibwa Iran yasooka kubanga nayo erumba nga 13 yalumbibwa nga lumu balumba abasajja bano aba Israeli bagenda mu maaso ne bakuba consulate yabwe bagite embassy yabwe mu kibuga Damascus ekya Syria ne battamu abasirikale baabwe munnange abantu bali mwenda abaafa akati ne bagajja kuba ndi balumba nga watenda ku 12 ne balumba nayo ne kubayoko ebizuka mu ggwanga lya Israeli akati Israeli nayo kiyakoze nayo ne gamba tino ne kanombe nejja ne kuba yakuba nti kuba airbase wali mu Isafayani akati kigamba tino mu katundu akenyinyini akatundu akennyini Iran yadego okuba nti Israeli yabadego okuba nti ekuba nti waliwo ennyonyi zennyini ekika ekimayiddwa nga F-14 Tomcats era zino okusinziira munaffe ku mawulire zakolebwa Omumerika era jets zino ennwanyi kigamba nti nno balekera okuba nti bazikozesa mwaka gwa 2026 era balekera okuba nti bazikozesa Iran negenda mu maaso nezigula nga bakyakwatagana eggwanga erya Amerika ebiseera ebyo mwaka gwa 1979 nga tonna okubawo kibayita Islamic Revolution kyokka eyo munaffe ey'Obuyisiraamu akati newankubadde muli gali awo gali mixed tebatulaga oba tebatubuulira damage yabadde etya ku kisaawe kino ekyennyonyi naye nga of course bagamba nti no sente zonna ezakubisiddwa zeezo era Tirani oba Irani yaza okuba nti no ennyonyi ezasooka okuba nti munange zigenda ebazikuba ennyo zino F-14s byali biseera by'olulakutalo olwa Iraq n'eggwanga erya Iran olwa 8 paka 88 mu biseera ebyo era ne baligamba nti tebajja kulemu bazikozesa bazifulumya olw'ensonga zaali tezikyalina spare parts ng'okola spare parts wazo munaffe nga ebyaddala kuba kugira gwaleseeyo oba osingako
akati nno okusinza kubona mugasajja omugaga yagambye nti nno kyewunyisa nnyo abantu nga bali mu kubali bwagira olutalo luno ndi kubanga ebyaddala our tax dollars somehow also blowing up our tax dollars. Yagambye nti nno ekituufu kiri nti embeera eriwo olunaku olwaleero omusolo gwaffe gwe tuwa ate tugenda maaso ne gukozesebwa okusaanyaawo omusolo gwaffe gwe twawa. Era ye nagamba nti nno ebyaddala kyewunyisa nnyo. Yagambye nti nno we should send rockets not at each other but rather to the stars. Twalibadde tusindika ebizungirizi bino si kubanga tubyekubisa ffe abantu waba tubadde tubisindika ate ku mwezi oba ku munyenye waggule mu bwengula. So embeera munange bweti bweri abasajja beyongera kuba nti bo munange ebyokulwanyisa kasita bifuluma wibanga temulwana bati bagenda kuba nti bakola. Kinajjukirwa nti mu mwaka gwa 2016 eggwanga erya Israeli lyasayininga endagaano n'eggwanga erya Amerika ey'abanywanyi ne bakkaanya nti nno bajja kuba mu ndagaano eyo eggwanga erya Israeli lijja kuba lifuna obuyambi nga bubalirwamu billions 38 billions 38 nga buyambi mu myaka 10 eginaddirira. Ekitegeeza kuva 2016 paka 2026 bajja kuba bafuna obuyambi buno. Era eggwanga erya Amerika lyageza lyayamba n'eggwanga erya Israeli okuba nti munange badevelopinga balekawo system yaabwe eno ekwata ebizuka ebyobulabe ebayiddwa nga Iron Dome Air Defense System. Era eggwanga lino libadde liri omemba mu nyonyi nezirwana ezimeddwa nga F-35 fighter program. Kitegeeza nti wemuzikola tulina ffe ofunako ku kopi. Olukiiko lw'eggwanga erya Amerika of course lubadde ggwe emyezi n'emyezi badde lulyawo luli mu kuteesa bakubaganya ebirowoozo oba basindike obuyambi mu ggwanga erya Ukraine ne mu ggwanga erya Israeli ne mwanga amalala of course nga Taiwan. Newankwadde nga bagamba nti gye buvuleko emagakaawo twalabye nate eggwanga linnyini abaka bayisizza billion dollars 61 okuba nzigenda mu buyambi ng'obuyambi mbyokulwanyisa mu ggwanga erya Ukraine mu lutalo lwerimu n'eggwanga erimaddwa nga erya Russia. Era kuno kuliko ne billions 26 in support erya Israeli gye bayinza okuba nti munange bagiwa okulaba nti nno bawa kye bayita obuyambi that is ebigera mu maaso nawali naddala wali mu kibuga ekimayiddwa nga Gaza abantu bali okuba nti munange bafa mu mbeera bwekyo. Akati nno oyinza okuba nga olyawo ebyaddala ng'ogamba nti nno lwaki ensi eri bweti, ensi etambula bweti muganda wange, ensi etambula bweti kubanga aliwo bajaga okuba nti ebiri bweti waliwo bali mu kuba nti bo bali mu kukola business. Kyukira bagamba nti mu biseera eby'olutalo kkiriza obagaana ako kaseera kaba kakola ssente, kaba kakola kaseera kakola ssente. Ne bijjidde eggwanga erimaddwa nga erya Bungereza oluvannyuma lwa America okuba nti evuddeyo neyisa billion dollars 61 okuba nti zigendamu okuba nti ziyamba eggwanga erya Ukraine okuba nti balwana n'eggwanga erya Russia. Prime Minister w'eggwanga erya Bungereza amayiddwa nga Rishi Sunak omuyindi ono niyavuddeyo munange n'apromisinga n'akkiriza n'agamba n'asuubiza eggwanga erya Ukraine nti obudde bonna bali okuba nabo baliwa kye bayita package yaabwe ng'Abangereza egenda okuba nti ebayambako mu kuba ne balwanagana olutalo luno n'eggwanga erimayiddwa nga ery'Abarasha. Nabyogedde munaffe yagenda no balinde obudde bonna kasitava mu nteeseganya ne munywanyi we Prime Minister w'eggwanga erimayiddwa nga erya Poland amayiddwa nga Donald Tusk kiriza obagaana kijja kwa kiwedde. Naga nti package bakokuba nti bawa Ukraine ebalirwamu pounds milioni 5 era nga muno mubaga mulimu emmotoka 400 enwanyi, mulimu amata amalwanyi 6, mulimu of course n'ekibayita missiles ez'enjawulo entono n'ennene ze batatubulidde muwendo. Kakati bagenda nti nno eno yagenda okuba kibayita ammunition provision esinga obunene Bungereza gye yayo efulumiza okuva mu budgeti yaayo. Omusajja yagambye Sunaka yagambye nti nno defending Ukraine against Russia's brutal ambitions is vital for our security and for all of Europe. Yagambye nti nno okubanga tugezaako okuwakanya ne tutaasa eggwanga erya Ukraine eri ebikolwa ebya Russia ebikambwe nnyo kikulu nnyo eri ebyokwerinda byaffe n'ebiri ebyokwerinda eby'ensi yonna Bulaaya. Naga if Putin is allowed to succeed in this war of aggression he will not stop at the Polish border. Naga nti singa Putin akirizibwa okuba nti yayongerayo n'abeera naso okuba nti awangula olutalo luno olw'okunyigiriza kitegeeza tajja kuyimirira, ajja kulekeraawo
oba tajja koma ku boda ya Poland. Ekitegeeza mu ekyo nti singa Putin awamba oba awangula eggwanga erimaddwanga erya Ukraine mbw'aba agenda kudda ku nsi ate endala eziriraanyewaawo abenga ekintu nga kitwata paka ku nsi endala. So ekyo kiri awo ekyo muganda nga atuuliriza sente zikyafuluma, sente zikyajja nnyo nyiri ddala. Kiga nti nno round eyasembayo esinga Bungereza egenda maaso okuba nti ewaddeyo sente zino eza nti omwaka guno ejja kuba ewaddeyo kye bayita package ya billion pounds 32 omwaka guno. Nekikulaga kyekyo kikulaga nti nno ebyaddala ensi nga bw'ogiraba ewatali lutalo baba tebalya. Ebyokulwanyisa byonga okuba nti bigenda mu maaso okuba nti biwaayisebwa, entero okuba zigenda mu maaso okuba nti zirwanirwa. Abagamba entero ziggwe abasajja bakujja kubuuza tunaalya wuwo. Alipooti yafulumiziddwa ekitongole ekimanyiddwa nga Stockholm International Peace Research Institute mu database ekyo eraga nga ensi wezeeyongedde ennyo mu mwaka oguwedde okusaasaanya ku kintu ekiyitibwa ebyokulwanyisa. Baga nti nno eddala omwaka ogwo ebyokulwanyisa byeyongedde ebitundu 7 ku 100. Increase eyo tebeerangawo okuva mu mwaka 2029. Akati bazzemu ne baupdatinga listi yaabwe eno eya military expenditure database ne baga nti no ba top spenders abasinza okusaasanya ssente ku byokulwanyisa ly'eggwanga erya America saako China, Russia, abo budget yaabwe eza military zeeyongedde waggulu. Ne bagamba nti ate n'amagye munnange yongedde okuba nti okuspendinga ebyokulwanyisa eby'amaanyi ekibeewunyisiza ennyo ku semazinga Africa. Ne bagenda mu Middle East, Europe, Bulaaya yonna, Asia, Oceania, North ne South America. Bagegwa mundi okusokera eddala okuva mu mwaka wa 2029 nti okuteeka ssente mpitirivu ennyo mu byokulwanyisa kweyongedde nnyo mu bulijoni yonayona okwetoola ensi kwe tuwangaalira. Naga nti ekyokwebirako ku semazinga Africa wano budget eyeyongedde nnyo ne batiisa y'eggwanga erya DR Congo, bano bamulirwana baffe wano. Yage budget yaabwe yalinnye ebitundu 15 ku 100, 105%. Bwetyo bweyimiridde ku ggwanga lino okusinza ku military expenditure yaabwe mu mwaka wa 2023 mu percentage. Bino neba bya government nno bivudde ku ntalo ezigenda mu maaso mu ggwanga lino erimanyiddwa nga erya DR Congo. Nabo bonna abali mu kwanti munnange balwana naye balwanira eyo. Jjukira eggwanga lino bwaguuga ddene ebyaddala kali bagge nti nno we mutalwana abazungu bali bakola emmundu tebajja kuba nti balya banaalya nga temulwanye. Kyovula nti emmundu erina okuba nti egenda mu maaso ng'eseka. Jjukira mu ggwanga erya DR Congo ebyaddala wano ku muli wano gwaffe waliyo ebibinja by'abayeekera bano abalwanagana bisukka mu 12. Bisukka mu 12. Ebisinga biri mu Ituri, North Kivu ne South Kivu wamu ne Tanganyika provinces zaawo kubanga lwo ebyobugagga biyitirivu nnyo ebisimibwa. Kakati ekyewuunyisa grupu zino zigenze zibeerawo mpola emu general agenda embwe bange ekooyi ate endala neyingirawo. Ezimu kwezo grupu eziri mu ggwanga erya DR Congo enwanyi oba ezirwanagana gaiti nesukka mu 12 naye nyinza okunokerako waliwo ziwuliddeko. Tulina gye bayita Alliance of Patriots for a Free and Sovereign Congo. Eno bagitandika mu mwaka wa 2010 era ng'ekulembera omusajja amayiddwa nga Javier Karaire. Tulina gye tuyita Allied Democratic Forces, eno ADF mugimanyi mwenna yatandikawo mu mwaka wa 1996 ne Jamiru Mukulu. Ne kati gwe twogerera prisoner of war mukwate ali mu komera asaavinga wane waffe e Uganda. Paka 2015 awo yakiteera. Then nafu bafuna ate omuduumizi omulala bamuyisanga Musa Baruku ono yafuga paka 2019. Ate kati wetwogerera ne bafuna faction endala wagu bayitanga Muzaaya ono komanda wabali abali bakkiriza ennyo mu mwani mu Jamiru Mukulu. Ono yateeka kino kikwatagana okuva 2019 then ng'alina munamayiddwa nga Desman Sabuni mu mbeera bwekyo abo bakulembera kibayita ADF naye mu ggwanga erya DR Congo weeri. Then wano ekibiina ekirala bakiyita Amukajesh. Kino kyateekebwa mu mwaka wa 2022 era kikulemberwa omusajja mayiddwa nga Kasereka Celestine. Wawo kye bayita National Coalition of the People for the Sovereignty of Congo.
okiwulidde baba ekyo nakyo kirimu obunjabinja bungi kiri divided into subdivided mu bubinja obwenjawulo kaliwala bayita mayimayi yakutumba kyo kikulibwa William yakutumba owaji bayita mayimayi reunion kyo kikulemberwa reunion wa Lusasa wachi bayita mayimayi Rene kyo kikulemberwa Rene Itongwa wachi bayita mayimayi ngali abantu kikulemberwa ngali abantu Mangala mayimayi Mulumba kikulemberwa Mulumba Hondwa nebya bingi nnyo biri wansi wekyo ekimayiddwa nga National Coalition of the People for the Sovereignty of Congo waliwo ekirala kimayiddwa nga National Council for the Democratic Renewal kyatandika mu mwaka wa 2016 n'omusajja mayiddwa nga Kano Wilson that is Ntaregeka then wachi bayita FAP kino kikulemberwa Kasereka Ngesera wachi bayita Democratic Forces for Liberation of Rwanda nayo kiri mu ggwanga lya Congo kyaneka 12 era nga kikulemberwa omusajja mayiddwa nga Omega Gabi Ruhinda wano Popular Forces of Burundi ene ekulemberwa tanka 2016 ekulemberwa that is Jeremy ntira Nyibagira wamu pozine muna mayiddwa nga Eduardo Nshirimana waje bayita Patriotic Resistance Front of Ituri era mu 2022 era nga ekulemberwa omusajja mayiddwa nga Jamini Katanga onemo kwate bamukwata kati then ali mu mitambo bamuyita Baduni Adiroto wamune Cobra Matata ni yakwatibwa kati oli Adobo yali mitambo yaligera maso kwanja kikwasaganya of course wale kiriko mu kirumanyi ekimayiddwa nga M23 weri yajika yatandika mu mwaka gwa 2012 March 23rd movement yeyo era ngeno mu kutandika yaleke omusajja mayiddwa nga Betranda Bisimwa wetuoge kati ye president kati aliko of course byasokera ddala waliko gundi Jean Marie Runiga Lugerero kali wetuogerera kuliko oyo Betranda Bisima mpozi ne Sultani Makenga bage masokwani mune ekintu bakikwasaganya bwe bati mpola nebyo biyitirivu nnyo akati bano bebukwa munanga bagenda maso kwandi bajjojomya kibayita DR Congo basinzireyo n'okulumba ensendala nga basinzirawo kati bayita military expenditure singa abo nabona ogamba onako lwaleero muganda wange ndi teri kuddayo kulwana oba ne bateesa ne basaba nse mundu bonna emirembe negiddambo mu nsi kati oba ogenda kuba nti ensi zino ezikola ebyokulwanyisa zegambye zigenda kuba zikola ki zifiirwa kubanga omulimu gwabwe gusinga obungi ennyo kuweesa byakulwanyisa kubitunda mwene mulwana bonga bakola sente kati nno research batu eraze era ebyaddala bwe otunuulidde obutanko bugenda mu maaso mwanga ag'enjawulo gavumenti ez'enjawulo nga Mexico genda mu El Salvador violence yewulira mu Haiti yonna genda mu Brazil genda mu Ecuador ezo bayita organized crimes ezo ne gang violence zonna bazikola balina ekibayita emmundu enkebete kati ezo zonna batambuza enjaga bakola ki mu Latin America yonna batambuza enjaga bakola ki zibanga sente zino kwanga ziyingirawo sente zifuluma ne bagula ebintu bino babigula nawo kuba efujjo lyabwe ne bamunako government that is part of it Africa n'ensendala then ate ogenda mutolo mayiddwa nga Russia ne Ukraine nayo expenditure nayo nerinya just mu Ukraine yoka baga Russia buchangeero nchinga kibayita full scale invasion nga tutandika mu 2022 mu February awo expenditure ba sente zibadde zeyongera mu 2023 baga nti ebitundu 5 ku 10 boyongera mu budget spending ya Russia ku sente zibakozesa zonna nga ewaka naga kino kibanga wo okuba nti munange expenditure bweti werinya mu Ukraine ya spendinga ebitundu 37 ku 10 ku sente zekozesa ne kikitabinangawo buchanga utono lukola ki lugenda maso kwani berawo kati yali of course yalinga teri balanced paka Ukraine yatanga kwanti yafuna ati ebyokulwanyisa ebyenjawulo okuva mu bannayo abagisupportinga batugamba ati no okuva eri mu west akati alipota bwetu weraga ntino sente zeyongera then ensi okuva mu NATO nazo zibali zigenda mu maaso nga traininga zikwata mu budget zaazo zijja mu sente zigula ebyokulwanyisa zibisindika mu nsi zino kwandi munaye bakola ki abantu begenda kwandi balwana era bagamba ati no kweze ensi ezikola NATO asatu mwemu ensi 11 zawanika n'okuwanika ne bagamba sere zaffe zerikoyesa zisuse bitundu nga 2 ku 10 kweze zerikoyesa ku budget yaffe atugenda mu lutalo ekitabirangawo ne tuwanise era tujukira Finland ne Sweden nabo bajoininga kibaita NATO nabo nga baga nti mu kujoininga basobe ko kuyo kulwanyisa okwandi bayambako
otoli wakati we China ne Taiwan onalwo nabo balugeddeko expenditure yalwo 2023 ebyaddala kigamba nti China yeyongera mu expenditure yayo mu kubyentalo ebitundu 6 ku 10 okusinza ku mwaka guli ogwaggwa era kitegeeza nti neteekawo billion dollars 296 ngeziteeka mu lutalo luno mwaka ogwedde gwokka nagate kibeeranga wekyo ebyaddala nti budget etwala ekitundu ky'omwaka mu busoboleranyewo ku Asia wamu ne Oceania yonna naye kiga nti China serezo yazonoona ngeziteekawa egeza okuba nti munange yeteekateeka n'okuba nti training amagye gaayo aga People's Liberation Army ng'ovudde ku ekyo nenkwane nga twali tuvude mu COVID-19 enzina okuba nzina mu byenfuna naye ate ebyokulwanyisa bino n'ebyokwerinda babisaako nnyonnyo essira akati Taiwan, Japan, Taiwan bonna no beyongera kye bayita military expenditure oba spending nga bagula ebyokulwanyisa ebyenjawulo. Japan kigambibwa nti no yenoona yayongera ku expenditure yayo oba budget yayo yongerako ebitundu 11 ku 10 ze bilioni 5 mu milioni 2 eza dola. Taiwan bilioni 16 mu milioni 6 eza dola nga baziteekawa kugula byakulwanyisa kuba nti beekuuma obudde bwonna. Then tuba nekibaita regional spillover mu budget zino nazo bagula byakulwanyisa ekyajje enviri ku mutwe era tukoma kusemazinga Africa kyekyokuba sente zeyongedde mu kusaasanyizibwa mu ggwanga eto agamba kwagasinga obuto erimanyiddwa nga South Sudan. Obutabanko obuliyo ebyaddala n'obuto obuliwo mu ggwanga erya Sudan kigambibwa nti no South Sudan eyongedde mu military spending yayo n'ebitundu 7.8 ku 10 bwogerageranya sente n'engeri gye yasaasaanyamu mu 2022. Kyewuunyisa sere zeefuna amafuta gonna ebitundu 7.8 ku 10. Just imagine ezabadde mu kwekulaakulanya zonna zigenda muki mu kugula byakulwanyisa. Izo kyeye mugana wange nti kati bwogamba tindo jembo otyo sibemu bappa kirizo bagana abasajja bayiza n'okutta. Ensooke tula Europe bagazi badde zisaasanya bulunyo nga zityambu Russia ezo zirumba. Poland yongera ku nsasanya yayo n'ebitundu 7.5 ku 10. Bogera Middle East Iran nerinya neri empanga nebanga budget yayo ya military jeyonde ku military zibadde obuwumbi 10 mu milioni 3 obwa dola nefuuka ndoza ense yokuna mu kuspendinga ku maje oba ku byokulwanyisa. Eggwanga ndi tumanyi lya Iran likoze drone kanoto lugenda maso Middle East yawo ebayina okuba nti bafulumya nga era bayingiza mu mbeera bwebetyo. Kati ensi gye tulimu ekyasi tulimu ebyaddala kya kuspendinga si kuspendinga ku byanfuna kuwa abantu mirimu nedda wabula maje gegokka agera mu maaso okuba gatambula begatyo omugana nga atuliriza. Akati no ensi bwetu bwetambula expenditure yongedde era kisubaga nkisuubirwa mu 2024 muno mwetuli tugenda kulaba nate okuddamu okuba nti emiwendo girinnya ekyokulabirako okuva mu 2023 tingira 2024 tubadde n'olwa Gaza Israeli Gaza luchi agenda maaso era bagamente nno tibalabangako kusaasanya sente kuzonoona tekibanga mu myaka 10 egiyise. Kino kibasaasanyiza mu lutalo luno just olwa Gaza ne Israeli kikambwe bukambwe ne bagamba nti nno expenditure mu region yakula ebitundu 9 ku 10 ebyokusaasanya eziringa billions 200 eza dola. Israeli yokka umaje gaayo ebyensaasanya byayo birinnye ebitundu 24 ku 10 ze billions 27 n'ebitundu ku 10. Bantu bakomye ku ekyo ne badda ku Saudi Arabia n'okwadde tewaliyo ntalo naye ate baddewa obuyambi era eggwanga lyayo nga munywanyi waabwe wa Saudi Arabia wa Israeli nga wabwa obuyambi n'okulwana mpozi okugenda eri mu ggwanga erya Yemen okuba nti waliyo basoboye bomba kuba be bagamba nti nno abahuuthi bebayikira beeyo. Akati yetwogerako be bagenda mu maaso okuba nti bakirina Taiwan eno bagyogeddeko okuba nti ensi kati gye tulika nga China bali mu kulwanagana n'ekiggwanga erya China bali mu jjuwa ebyokulwanyisa. Kakati bw'obanga twogera ku ebyo ebyokulwanyisa bwe bityo nova n'ogamba nti otolugenda kuba ndikumekerezebwa muganda wange tuyinza okukusekerera kubanga abasajja bagambye expenditure yongera bweyongezi ate bwe weyongera bweti yo babafunamu
bw'ogamba omuntu America, bw'ogamba Germany, bw'ogamba Bungereza, bw'ogamba Bufalansa, Russia, China nti owaayi lekeraawo okuweesa ebyokulwanyisa, bajja kubuuza fe abatali balimi, abatali bavubi, abatalina mafuta nga gali Middle East tunaalyawa? So ewokulya wewo manufacturing industry, ate nga si byakozesa waka waba byakozesa mu lutalo, kyova nti nno nemba mutededdemukko nga mulowooza mulina emirembe, balutandikawo ne mwekuba, musooka okuba ni mubawa kibayita essente n'ensimbi, bafune ekyokulya nga mbayimirizaawo. Otebuza muganda nga tuliriza wo Kaluma Nywera ava wakati w'eggwanga limaddwanga erya Isiraeli ne bannaffe Palestine. Okyali mu program Kaluma Nywera. Okay, butereevu tukyali ffenna munaffe atuliriza program Kaluma Nywera nga bulijjo omulangira Kalimage gange. Kyatulina nate Kaluma Nywera wava wakati w'eggwanga limaddwanga erya Isiraeli n'eggwanga limaddwanga erya Palestine. Bakyanoonya Bagaza bannaffe balanywa ba Hamasi mu Gaza oba nedda engoma munange yasukka waawo. Ensonga kimu naffe tugamba tugwe maaso netulaba nate biki ebyaliwo ne tukuzeko ebabiga ne tugamba nno nagandi yakulagana te bibirikale historically omanye ovo n'obuddo obw'olutalo luno okunenengana okuttiŋŋana okugenda mu maaso ebyaddala ani mutuufu ani mukyamu okusala okuyinza okuba kubiva gy'oli eyo osinza bojjanga owuliriza ebigera mu maaso. Kakati nno twaleka tumaze okulaba abaana ba Isiraeli nga bo bali awo bali mu kyekwatakwata okulaba nti munange baddawo beerongoosa mu maaso ga Mukama Katonda, naye nga ate bakyabonaabona. Mu kubonaabona tebalina babeera abamu ku sayidi entwatuuka nate ku sayidi eno okulaba wetwalaba n'abakyala afuuse n'abakyala omuwala yali omuto kaalaala omulungi amaddwa nga Eseza munange Moludekaayi gwe yamaze okuba nti akuza n'amutraininga n'amufuula nti nowe namugana naye toyogeranga nti mwana wange oli mu Yudaaya. Bajjukire bali bava be bamu kwabo omunange abadduka emisinde ennyonyi ddala ne bajja eno ne kabaka that is obakwata kabaka nga kabaka abakutte bamuyitanga Nebukaduneza owa Babylon kane bajjirakaawo. Kano okuva olwo nga of course Abayudaaya bayiganyizibwa nebo basigalayo eri mu Babyloni. Kakati tulaba obwakabaka amayiddwanga Akaswero okuba ndi munange ekiwa kikutte. Kabaka alina munywanyi we amayiddwanga Kamaani ono afuuse Kamaani. Kakati mu kwagala kabaka of course nga afuna omukyala omulala Eseza ne munange yateekebwayo Moludekaayi yamuteekayo era kabaka gwe yalonda n'afuula n'abagereka oba n'afuuka kaddulubaale. Kalina okuva olwo n'asaba kyayagala kyonna n'ateekerateekera kabaka embaga ino. Kabaka n'asanyuka n'ashemererwa n'agaana ne munywanyi we gwe yalabaze okuba nti akuza amayiddwanga Kamaani naye amuyise. Era kabaka namugamba nno saba kyoyagala kyonna n'ekibanga kyakkuwa owakabaka ono kujjako ekibajjo nkikuwe nja kikuwa. Ono kabaka yali mukwano ebyaddala. Kakati munange jjukira ono Kamaani yalinga ye yanyiigira dda omusajja ono Moludekaayi agati nno obukyanga bamukuza tamwanga kitiibwa tayimirira tamukubira saluti takola ki asigala atudde. Laba alina akizuula nti nno yali mu Yudaaya. Omusajja yali yapanga dda amateeka ge naga nti nno nagamba kabaka nti Abayudaaya waliwo abatakkiriza mu mateeka ago, kkiriza obagaana babulabe gy'oli n'obwakabaka bwo. Kabaka n'amwaga aheedi n'amwa n'empeta ye namuga agenda mu maaso bere ng'owandiika ekiwandiiko eky'okubajjawo oba oyagala. Era omusajja yabikola n'aweereza ebiwandiiko mu masaza 127. Kabaka Akaswero ge yatwala ne bafuna ebiwandiiko ebyo nga kimaze okuba nkirambikibwa bulungi nnyo nti nno olunaku lugenda kukya bwe ruti bappa bakwate bwekisi mu Yudaaya bamutte abere ng'asaanyeewo. Munange Moludekaayi we yabulirako n'abakyala kati n'abagereka Eseza omwana we we yamukuza. Munange Eseza kwe kuyiya amagezi gonna kuba yabaga nti nomusiibe naffe tugenda kusiiba eno. Gamba Abayudaaya basiibe ennaku 3 n'ebiro 3 nange nsiibe then nnumbe kabaka mulumbe mwebe okuba nti musooka ndi mukachi muyiya musabe. Munange ebintu byatuukirira baba mukulya kabaka namugamba nti saba kyoyagala kyonna nja kikuwa. Kamaani yali amaze n'okuba nti alangiridde asooka kujja waani Moludekaayi ono wa lugezigezi. Lwaki tamubuuza lwaki yefuula ow'amaanyi, lwaki yefuula ow'ekitalo ate nga mu Yudaaya. N'agenda okulagira ne bazimba ekitindiro bagenda okuba nti bamuttira bamuteekaawo bamuwanike. Namala okizimba kumpi n'ennyumba yennyini Kamaani
n'agenda abaali awo ne bamunona bakunoonya yange ogende muli embaga gwe ne kabaka ewa mukyala wa kabaka Nnaabagereka amanyiddwa nga Eseza. Baba bali mu kulya kabaka n'amugamba nti saba kyoyagala kyonna. Omukazi n'amugamba nti kyenjagala ebya ddala. Akoze obubi omulabe w'Abayudaaya asookedde namba emu gw'obujjawo yoyo. Amulagaani Kamaani baaba. Kamaani agwawo ekigwo kabaka n'afuluma ebweru agenda okudda Kamaani agudde ku kitanda ate ekya Nnaabagereka. Obusungu ne bumweyongera naga nti oyagala kumulepinga gamukwata bakutwale. Ne bamubuulira nti yakoze n'ekitindiro wali ekyokuttirako Mordecai. So Mordecai ng'awonye jukira nti yamaze okuba ng'ateekawo kiri ekyokugamba Mordecai yamaze okuba nti ye yakula yakuzibwa kabaka yamuwa ekirabo yamusiima. Akati kabaka naga nti ekitindiro ekyo kibadde okoledde Mordecai okumuteekako okumuttirako bakuteeke ku ekyo nyiri kwe baba bakuwanika. Muganda wange bakuwanika ngaawo n'obeerawo n'ofa ng'ensi ekulaba okaaba amaziga okaaba otonya omusaayi. Era kabaka kasayalagira kama nino bamuwanike ku kitindiro waggulu wali ekyakoleddwa ekyali kya Mordecai. Olwo obusungu ne bukakkana ne bukakkana dda mu mbeera naye nga bwali bweyongedde muganda wange. Akati ku lunaku olwo kigambibwa nti kabaka akwasera ono n'awa Eseza tugenda ku Kadulubaale oba Nnaabagereka namwe ennyumba ya Kamani omulabe w'Abayudaaya. Era ne Mordecai yennyini najja mu maaso ga kabaka kubanga Eseza yali munanga amubuulidde bw'amuyita aga nti okitange omute yankuza ng'abazadde bange bonna bafudde era tuli Bayudaaya. Munnange Mordecai bw'ajja mu maaso ga kabaka, kabaka n'ananula empeta ye jajje ku Kamani n'agiwa Mordecai. Era awo Eseza n'alonda Mordecai okuba munanga omukulu w'ennyumba ya Kamani. Naga kati nyumba yiyo gwogenda mu maaso okole ki obere ng'ogitwala. Munnange awo Eseza nayogera nate olwokubiri mu maaso ga kabaka n'avunnama waali ebigere bye namwegayirira. Amaziga munene gasooka gatonya namugamba nti nno nkwegayiridde okujja obubi bwange bwonna bwonna. Kamani ono gw'olabadde n'olukwe munnange lwe yali asalidde Abayudaaya bonna. Era kabaka namugamba nti nno saba kyoyagala kyonna nga gwedde omuggo gwe nja kikuwa gwe Nnaabagereka wange. Munnange Eseza n'asituka n'ayimira maaso ga kabaka n'amugamba nti nno kabaka bw'anaasiima era nga ddala nange ndi muganzi mu maaso go n'ekigambo ky'amazima gennyini kibe nga kituufu nnyo nnyini ddala mu maaso go. N'agamba nti nno wasaabusabi bawandiike ekirangiriro okumenyawo ebbaluwa Kamani mutabani wa Kamedaasi gye yamaze okuba nti awandiika okuzikiriza Abayudaaya bonna abaali mu masaza gonna gonna aga kabaka. Kubanga yagamba nti nyinza ntya ddala okugumiikiriza okutunuulira obubi obugenda okukolebwa ku bantu bange nga ntunula. Nyinza ntya ddala okugumiikiriza nentunuulira baganda bange nga bazikirya baggwawo. Mune kabaka akaseero n'agamba Nnaabagereka kati tokaaba baasi likawo. Munnange n'agamba Mordecai n'agamba nga oyo Omuyudaaya naawe n'agamba tewali tabbu n'agamba wadde empeta eno mpadde Eseza ennyumba ya Kamani naye bamuwanisa oli ku kitindiro era wagenda okuba nti afiira. N'agamba nti nno wabaye teeka omukono gwe ku Bayudaaya tewali tabbu. N'agamba mugende mu maaso muwandikira Abayudaaya bonna nga bwe munaasiima mu linnya lya kabaka. Ebbaluwa mugiseeka bwaneko empeta ya kabaka kubanga ekiwandiiko kyonna ekiwandiikiddwa mu linnya lya kabaka era ekiteekebwako akabonero ak'empeta ya kabaka tewali muntu yenna ayinza kubanga akola ki akikyusa okuggyako ngera kaliko empeta. Munnanga mu biro ebyo ebya ddala ne bayita abawandiisi ba kabaka bonna mwezi ogwokusatu ne bayingirawo ku lunaku munnange olwali lwa 23 era byonna ne biwandiikibwa Mordecai bye yabalagira eri Abayudaaya n'eri abamasaza bonna n'abaami abaafuganga munnange n'abakulu b'amasaza abaliwo okuva ebuyindi okutuusa eri mu Ethiopia oba mu Kuushi. Munnange amasaza gonna 127 buli limu ne baliwanika mu lulimi lwayo ne lutegeera era na buli ggwanga erugawe lyali mu kaseera ako ebaluka balinga bigenda babiringa bawonya abaana ba Isirayiri. Munnange tuba tuli awo mugana nga atuuliriza n'awandiika mu linnya lya kabaka akaswero n'assaako n'akabonero k'empeta eya kabaka n'aweereza ebbaluwa munnange zitwalibwe ababaka ayabagala embalaasi
abagenda munange n'ebisolo ebadduka ng'embire ez'amaanyi ennyo batwala obubaka obw'enjawulo abatuukiriza emirimu gya kabaka. Era mu zo kabaka n'alagira Abayudaaya bonna abaali mu buli kibuga okuŋŋaana basobole okutaasa obulamu bwabwe munnange, era basobole munnange okuba nti bakola ki obutazikirira, kuba bali bagenda kuba nti babatta n'okubamalabwo ng'obuyinza bwali, era nga oba gite order nga bwe yali. Naga nti abaana baabwe abato n'abakazi bonna n'ebintu bye bali bagenda nti babitwale okuba omunyago. Munnange ekiragiro ekyo kyali kyakukola ku lunaku lumu mu masaza gonna aga kabaka Akaswero, era ku lunaku lwali olw'13 olw'omwezi ogwo nyingi wali boogeramuko n'olw'12 lunaku lwa 13 omwezi ogw'12 nga kino kuba kikolebwa ekityo. Munnange ebbaluwa ezagenda ne balalika amawanga gonna ge baagiwa mu kiwandiiko ekyo nti enkyuka ekyuseemuko munnange kabaka asazeewo ababaleke si baakuttibwa. Munnange ababaka ebyaddala batambula ne batambula mu bibuga bino byonna paka mu kibuga ekikulu ekimanyiddwa nga Susaani. Awo nno mu kiseera ekyo Omwolekaayi n'afuluma mu maaso ga kabaka munenga ayambadde ebyambalo bya kabaka ebya kaniki n'ebyeru. Jukira bamaze okuba babimwambaza nga Kamani yayimwambaza engule ng'atikkidde engule ennene eya zaabu, era nga ayambadde omunagiro ogwa bafuta ennungi okuzaama n'olugoye mugananga olwa fulungu. Fulungu mu biseera ebyo baaba abantu bonna munne mu kibuga Susaani ebyadda ne bakuba emizira ne boogera waggulu n'essanyu. Wawuli essanyu munange libali bubaanye. Munange Abayudaaya ne baba n'ekitangaala ne basanyuka ne bajaguza era munene ne baba n'ekitiibwa. Awo mu buli ssaza bonna ne buli kibuga ekiragiro kya kabaka munene etteeka lye nga bwe lyali byatuukayo. Abayudaaya ne babeera mu ssanyu ery'ekitalo ne bajaguza nange okuba munene bagaka n'embaga ey'olunaku olulungi. Kale bangi munange ab'omu mawanga ag'enjawulo bonna uliza kye baakola. Abatali Bayudaaya mu kaseera ako abava mu mawanga ag'omu nsi ne bafuuka Abayudaaya, kubanga entiisa ey'Abayudaaya yali munange baguddeko. Okitegedde baaba bafuuse bakyusiza amawanga gaabwe bafuuse Bayudaaya. Kakwataako munange omwezi ogw'12 ku lunaku lwagwo olw'13 jjukira ekiragiro kiri ekya kabaka n'etteeka lye bwe byali binatera okuba bikola ki bituukirizibwa ku lunaku abalabe b'Abayudaaya bonna kwe basuubirizibwa okubanga munne babazingako babatte. Naye kitegeeza Abayudaaya bali maze okuba bawangula munange ababakyawa bonna. Era awo Abayudaaya kye baakola ne bakuŋŋaana mu bibuga ebyo bino okubuna amasaza gonna aga kabaka Akaswero okukwata abo bonna abali bagala okuba nti munne babakola obubi. Abamu baali bakyewaze bagatujja batta etteeka lyafuluma. Munnange tewaliwo omuntu yenna ayinza kuba nti munnange batusako obulabe bwonna kubanga entiisa yamaze okuba nti eweddewo era yali egudde munnange mawanga gonna abamu bakitandisa okuba bakitegeera. Naye tebaasirika era tebaddawo mbate kuyimirira nedda baga nti mulumbe abo nabage bategeera okuba nti batutta sinakindi bayinza okuba nti bajja kututteera. Era abalangira bonna ab'amasaza n'abasigire saaka abaami abaafuganga nabo bonna abakola emirimu gya kabaka n'abayambanga Abayudaaya entiisa emaze okuba nti eggwawo bwetyo. Molodekaayi gwe twogerako ng'afuuse omukulu w'ennyumba ya kabaka n'ettutumu lye nga liyitiridde betasa okuba nti bibuna amasaza gonna kubanga omusajja Omolodekaayi ebyaddala yayogereranga kye bayita obukulu obw'enjawulo, era nga n'obukulu bagenda bamwongerako amayinja buli kaseera. Abayudaaya kye baakola bafuna amaanyi ne batandika okuba nti munnange batta abalabe baabwe bonna n'ekitala, era kigamba nti nno babazikiriza bonna. Era ne bakolayo batyo munaffe okwetoola ebibuga eby'enjawulo paka mu kibuga ekikulu ekimanyiddwa nga Susaani. Abayudaaya kigambibwa nti nno mukutta batta ne bazikiriza abasajja 5 birambirira 500 men abaali tebabaagala. Okitegere baaba, era tebakoma ku ekyo. Abatabani ba Kamani 10 abalambiya nabo munnange ne bakwatibwa kuba baali bonna balabe baabuki b'Abayudaaya. Kigamba nti bali balina okuba ne bassaako omusango ogw'okubatta nga kitaabwe bazikirire naye. Era ekyewunyisa ekyali nti ne babagamba Abayudaaya bwe mala okukuba abantu bano ne mubatta mutembanyaga nga bali bagenda otunyaga, nedda temunyaga kintu kyabwe na kimu. Era ku lunaku olw'omuwendo ennyonyi ddala ogwabo abattibwa balanga okuba babala mu lubiri olw'e Susaani ne guleetebwa mu maaso ga kabaka. Awo kabaka n'agamba n'Abagereka Eseza nti Abayudaaya basse ne bazikiriza abasajja 5 birambirira mu kibuga ekikulu Susaani, ne batabani ba Kamani 10 birambirira nabo bano babaleese.
kale kye bakoze mu masaza amalala aga kabaka kyenkana wa namugamba kikyo kyasaba era namugamba nti onookiweebwa oba kikyo weeyagalira ojja kubanga okola kikolebwa munnange. Awo Eseza n'agamba kabaka nti nno kabaka bw'anaasiima Abayudaaya abali mu Susaani bakkirizibwe enkya okukola ng'ekiragiro ekyaleero bwe kibadde, era ne batabani ba Kamani 10 bawanikibwe ku kitindiro ekyo kye baakola. Awo kabaka n'alagira nti nno bakole bwe kityo nga bw'olagidde toli ttabbo munnange, era ne balagira etteeka mu Sasuuni okuba nti likola, ne batabani ba Kamani bonna 10 amazima gennyini abaali abalabe b'Abayudaaya ne bawanika wali ku kitindiro okuba nti munnange bo omukka gwabwe gugwamu muna ekikola bwe kityo ne bawanikibwa. Awo Abayudaaya abaali mu Sasuuni munnaffe mu Susaani kye baakola ne bakuŋŋaanira ne ku lunaku olw'e14 munnange ne batta abasajja 300 birambirira mu Susaani mu kibuga, naye era tebakwata ku munyago gwonna. Era Abayudaaya abaali mu masaza aga kabaka ag'enjawulo nabo ne bakuŋŋaana okutasa obulamu bwabwe, okwewonya eri abalabe baabwe bonna, era mu bwekuŋŋaanya ne bakwata ebiso ne bakwata amafumu ne babalumba. Batta abatabaagala 7,500 era mu kubakwata tebakwata ku munyago gwabwe. Ebyo byonna munnaffe tuyize byaliwo ku lunaku olw'e13 nenkeera ku lunaku olwo olw'e14 ne basooka bawummulamuko era ne balufuula olunaku munnange olukulu ennyo olw'okulirako embaga ey'okusanyukirangako baza okuba ndi munnange batuuka ku lyengedde mu mbeera bw'etyo. Era munnange Abayudaaya kye baakola nalako okuba ndi bakuŋŋaana ebyaddala mpola mpola abaali mu kibuga ekimanyiddwa nga Susaani ne bakuŋŋaanira ku lunaku munnaffe olwagwawo olw'e13 n'olw'e14 ne ku lunaku olw'e15 ekiga tino ne bawummula era ne balufuula munnange olunaku olw'okulirangako munnange embaga olw'okusanyukirangako. Abayudaaya kye baakola ab'omu byalo wamu mpozi n'ebibuga ebitaaliko bbugwe kye baava munnange bafuula olunaku olw'e14 olw'okusanyukirangako munnange okulyangako embaga ey'olunaku eyo erulungi ennyo ddala baga nti munaffe baanakola okuba ndi beewereza ebirabo beerako n'ebirabo. Era mu biseera ebyo Moludekaayi n'abiwandiika ebyo ne byonna n'aweereza Abayudaaya bonna abaali mu masaza gonna aga kabaka akasero ag'okumpi n'abeewala, era n'abalagira bonna okukwata olunaku olw'e14 olunaku olwo olw'e15 buli mwaka nga zennaku Abayudaaya kwagati kwe bafunye munnange okuwummula okuva eri abalabe baabwe, era n'omwezi ogwabafuukira munnange ogw'essanya ennyo okuva mu buyinike, era olunaku lwe bagana olulungi ennyo ddala okuva munnange lwe baava mu kunakuwala, era ne bazifuulanga munnange ennaku ez'okulyako embaga n'ez'okusanyukirangako mu mbeera bw'etyo n'okuweerangako munnange abaavu ebirabo. Era Abayudaaya ne basuubiza okukola nga bwe batyo omunnaffe atuuza nga bwe bali batandise, era nga Moludekaayi bwe yali munnange amaze okuba nti abawandiikidde, kubanga Kamani mutabani w'omusajja oli Kamadeesa ebyaddala omulabe w'Abayudaaya bonna yali munnange ye ategese okuba nti abasaanyaawo bonna abazikiriza Abayudaaya bali nga tebali, era yekiga nti no yali munnange akubye kye bayita puuli kibanga bwe bwali obululu obwo, era okumalawo bonna bakuba akalulu ako okubamalawo n'okubazikiriza. Era Eseza ye bwe yagenda mu maaso ga kabaka n'awandiika ebbaluwa eyo n'alagira olukoola olubi ennyo ddala lubadde lugenda okuba lukolebwa ku Bayudaaya bonna lubeerenga munnange atuteekebwa ku mutwe gwani ogwa Kamani ye ne batabani be wamu n'ab'ennyumba ye n'abantu be, era ne babiwandiika bwe batyo munnaffe ne bawandiikibwa ne ku kindiro. Era ennaku ezo munnaffe kye bava baziyita Pulimu, oshegedde ng'erinnya lya Puuli bwe liri erya olw'ebigambo byonna ebyali mu bbaluwa n'olw'ebyo byonna bye baalaba olw'ensonga eno n'ebyo munnange bye bakola ki bye babagambako Abayudaaya kye baava munnaye bakola ki balagira, era ne basuubiza, era ne bagamba nti nno lyebo n'ezzadde byonna bajja kulwetabako olunaku olwo kireme munnange okuba nti lubagwako bugwi. Beetaaga ennaku ezo zombi babeere nga bazikuza okuba nti bajjukira munnange ebyaliko mu biseera ebyo eby'omwaka, era okujjukira munnange n'okukwatanga ennaku ezo zonna ez'emirembe gyonna na buli kika era na buli ssaza na buli kibuga, era ennaku zonna eza Pulimu
bagazimenga munange okugwawo mu Buyudaaya newankubadde munange okubalaki okuzijjawo kubanga bazijjukirangako nti bo n'ezzadde lyabwe lyaleeta ekibayita emirembe. Era awo mu kaseera ako Nnaabagereka nga Eseza muwala wa Abikayiri ne Morodekaayi Omuyudaaya kye baakola kino ne bawandiika n'obuyinza bwonna okunyweza ebbaluwa eyo ey'okubiri eya Pulimu. Era n'agiweereza munanga Abayudaaya bonna ebbaluwa eyo mu masaza 127 ag'obwakabaka bwa Akaswero nga zirimu ebigambo eby'emirembe n'amazima n'okunyweza ennaku ezo eza Pulimu mu biro byazo ebyateekebwa munange nga Morodekaayi Omuyudaaya wamu ne Nnaabagereka Eseza ono bwe babalagiranga. Era bwe kimu bakiteekateeka nga kiri okuba kitambula bwe kityo n'ezzadde lya bigambo byonna ebyokusibwa n'okukaaba kwabwe nga biweddewo nago bazijjukirenga. Era ekiragiro kya Eseza ne kinyweza ebigambo ebyo ebya Pulimu ne kiwandiikibwa nako mu kitabo. Olaba obuvumu oba obukulu bw'okuwandiika. Sometimes kabaka ayinza okuba nga ayitaayitamuko bw'ati mune n'obeera nga kikutomedde ggwe ne kikutomera omukisa ne gujja nga guzzewuwo mu mbeera bw'etyo. Kale nno kyekyo ekitulaba mu mbeera bw'etyo abaana Abayudaaya oba abaana ba Isirayiri batandise nate okudda engulu, basobola okufuna okuganja, banasobola okuba nti bajjukirwa, Katonda asobola okuba nga alinga abajjukira. Era kigambibwa mu kaseera kennyini kabaka amanyidwa nga Akaswero n'asalira ensi omusolo n'ebizinga eby'omu nnyanja n'abisalira omusolo bigakuwa bwe buti mukole buti oba ne Bagereka. Era ebikolwa byonna eby'obuyinza bwe n'amaanyi ge byonna ebitegereza ddala munange obukulu bwa Morodekaayi nga bwali bwenkana kabaka kye yakola mwene nagenda nga amukuza mpola mpola. Era naganoga nti byonna si yabikoze obulungi okulala byonna naga nti byonna bino byawandiikibwa nako mu kitabo kiri eky'omirembe gy'abassekabaka Bumeedi ne Buperuusi. Era yavaayo yennyini kabaka ono amanyidda nga Akaswero naga nti bino byonna bibaddewo si yalinga yabikoze nebyali byawandiikibwako. Kakati kyegame tino sometimes obukulu bw'okuwandiika bukulu nnyo nga bw'okiwulira wakireetedde kati Abayudaaya okuba nti baseevingibwa omusajja kutaasa butaasa olukwe lw'okutta kabaka lumuwadde obukulu nemuwa n'omwana omulungi oyo kabaka gwe yawasa amaanyi g'abakazi mugawulidde. Abakazi mulina okumanya amaanyi gammwe mu maaso g'ababba mmwe, amaanyi mugawulidde. Omukazi bw'asazeewo ebyaddala ne kabaka n'asalawo ku lulwe naga byonna nkuwadde nekibakubanga mukusayo ku bwakabaka buno kyonosaawo kyonna mukikuwadde. Munange kubanga Morodekaayi ono Omuyudaaya ye yaddira kabaka munange Akaswero era yalinga mukulu nnyo mu Bayudaaya era yalinga munange akkirizibwa nnyo era nga n'ekibiina kimukkiriza bulungi eky'abaganda be. Kigambibwa nti Morodekaayi ono yayagalizanga nnyo abantu be bonna obulamu obulungi ennyo era ng'abuulya n'ezzadde lyonna ebigambo eby'emirembe. Kabaka n'amwagala era ne basembeza beta Abayudaaya okuba nti bagenda kuddamu kibayita okubonaabona nga tebakuddamu kuba nga bakirabako n'akamu n'akeddagala olw'obuganzi omusajja ono yamaze okuba nti afuna mu maaso gaani aga kabaka Akaswero. Kakati kyekyo nagambye nti n'ebyaddala abaana ba Katonda oba kasobeera ng'oliko kibayita omukono gwa Katonda oyinza okudda engulu mpola mpola kubanga ebyaddala Abayudaaya bali bagenda kuba nti baggwerawo ddala naye nebikirwako akasubi nga bayita mu Eseza eyafuuka Nnaabagereka n'abasabira eri kabaka n'ebiramu basobola okuba nti basaanyizibwawo olw'ensonga eyo. Omungi atuwuliriza n'agamba nti nno obudde butusalako bulijjo puroguramu ebeera ekyagenda mu maaso emayiddwa nga Kalumanywera. Ngenda basa batandikire wano olunaku lunaddako tujja kulaba nate abasajja n'abakazi Abayudaaya ki ekyabatuukako mu mbeera bw'etyo baza okuba nti beekumaakuma naye embeera kimunange yaliwo nga bulijjo omulangira Kalimage gange mubeere bulungi era mweraba.